nedda obasaasira naye nga weekubamu pulezidenti w'eggwanga omulamba head of state ne bakugamba yes pulezidenti w'eggwanga omulamba ne bakugamba nti abasuubuzi ba Central Business District n'eggwanga lyonna bali mu kwekalakaasa n'osigala ng'obalaata mb'osisinkana Lwamafosa simanyi Bakikwete. Who are those people to Ugandans? Bano be bakuwa sente zikubeezaawo, sente zisasula amagye, sente zisasula parliament, sente zisasula all arms of government. Naye bw'obaba ne bakuwa n'osigala ng'oli obulamu bwo buli nnomo. Omusajja abagamba mbu ye akolerera famire ye ne mulowooza asaaga. Gwe ngamba gwe musajja gw'omusuubuzi. Naddala mwe bankolerera mmere ya leero kenkolawo kendya. Remember you are spending but you are not earning from anywhere. Yes, musipending emmere mugula, chai mugula naye temuyingisya. Embeera mugirabye mujja kukiwulira. Mujja kukiwulira. Woliako ku musajja oyo agamba mujja kukiwulira. Oyo nno yali Nuuwa omulanzi. Nuuwa w'emagere yabagamba mujja kukiwulira. Kati mutandise okukiwulira. Ate no weesanga kati waliwo n'abambadde bitisaati bya kyenvu bali eyo mu kwetala mbu simanyi mbu omukulu atumi. Kati twagala kubagamba ene situation gye tulimu ntera okulinnya ku nnyonyi. Ennyonyi bw'etabukanga bwe nabagambye tebeerako business class, tebeerako economy. Mwenna mulina kusabirira kimu ennyonyi pilot agirandinza atya. Kati buli omwadde naddeeri sinamanyi gembawa under these circumstances kubanga abasajja abaliwo bawamba politics, bawamba economy, buli kimu, and they are using some of you they have bugologosi mu abatulabo bugologosi bwa butera okubakolera. Do you think nze fe tuli bamalayika okwewaayo kwebisera mugende mutulwanirire Kyagulanyi twabe mukwasa Lutamaguzi mugende mwe mwesaddake munefe tugenze kolerera abaana baffe mbukubanga twagala ebiro bituuse nga kabaka abakola mu lubiri n'abatambuze emmere mu lubiri nga bonna omuyaga guzze buli omwana onyansisira mu yeesogga twababule tekinajje gatugolowoze is Museveni bothered by the way ali ali kubibye mulakiza leze kana amagye yabayidde ngera amagye gatuyiira ngubitebe oba mulagawa mwe mwali mulowooza amagye bagayira ffe Lutamaguzi ffe kaje gajokoma kati gwe ngamba gwali kuduuka owakajegera omulengero awo alina kakisala bakubaba TV wakajegera omulengero ow'emmundu eyo omulengero oyo ali awo mu byambalo ebimotoka ebyo biraba ebiyitawo ebyo golowooza amafuta ge bikozesa baani abagagula simwe ow'emmundu eyo gyakutolooza kiki ekizigula sente zammwe so kakati mwe mwali mulowooza temulina kye musobola kukola kati ffenna tulina kunoonya nkyukakyuka. You are either with them, there is no middle line, or with us. There is no middle line even if you pretended. Ndikakati mutulwanirire fe tukwata bu video eno kukalina ne tubalabanga eraba Kyagulanyi omusajja bamukubye batuuni laba akavuuka kafutu soja bwe bakanyiga wali okugulu kakati kakati no tewakyaliwo malala ffenna tulina kwekamba omulundi ogu kama mbaya bwe mubanga temusobola kwekolamu mulimu ne mufuna kye mwetaagala temugenda kukifuna. After all bwe munakozesa bannabyabufuzi the answer is no. There are no politicians bendabawo abava mu bitundu byammwe abasobola okuyimiriramu. It's only a smaller group of people abasobola okuyimirira namwe kubanga ffenna tulaba to deserve better. You have the pain you have, we have it kubanga you are part of us. Abasuubuzi muva muffe abamukumwa bwe muba temufunye kusasula mabanja era n'ababa balina okufuna akasente tebakugenda kakola ki kukafuna. Kati ffe kye tusaba mukulu Museveni kubanga tulaba this business as usual on your side. Speaker Parliament yalagidde leero report ejje ku floor ya Parliament. Ekizibu ekiriwo tekigenda kumalibwawo Parliament. Ani aleta report? Let's be clear, Minister wa Trade. Ekizibu ekiriwo tekigenda kumalibwawo Parliament. Mumpulirize mwe basuubuzi mwe mulina okwemalirawo ekizibu kyamwe. Members of Parliament are not traders, they are policy makers. They are not traders. Mwezibu kyebiruma mutuule mugambo omusajja wakati boleeta ripoti mu Parliament n'ogisoma what happens nga debate motion nga mpaayo debate gye twali tuleese n'ejjawo ebasajja bano bye baagala okukola
mpayo nti okusinziira kwe waliwo addewo okwekalakasa palamenti weyogedde wuliriza palamenti etudde olaba abasajja bafuweeta oluzungu laba Museveni adduse emisinde nagamba ifulisi eggaddewo njijjewo ababaka bantaddeko akazito. Let me tell you people, until when you know that you are under captivity, all of us are under captivity. We mugendo okumanya ekyokukola kuba kati olwaleero ffe kye twabadde tusuggestinga nga bamukufa abaka ba parliament. Before you bring that report on the floor of parliament, first consult the affected people. They are the traders. Head of state alangirire bino ebya Friday bemwogerako. Friday bonna ng'omuntu wane Kampala ne bwe luba lunaku lumu nga tokoze bankolera mmere ya leero luba lukusaze oba onoolyaki amazzi onoogasasuzaki amasanyalaze abamu mulina looni kati oli akugamba Friday kuba ali mulakizale ne banna abamwetoolodde bo bamanyi nti kyaggwa emmundu bazibaleetedde muzirengereza zikajegere kajegere tebagireetedde lutamaguzi olala bandeeterako kajegere mu biseera ebyokukyusa semateeka ebya age limit ne muddanga eri muti mubalengere baabali eri abalutamaguzi bamuyuze kooti nga muli bwe muti wati bwe mukola bino mbu muli ku social media kakati ne tubagamba nti ebiro bigenda kutuuka kyemubadde mukwatako video nammwe mwekwate kakati nammwe muli wali mwekwata nti owairaba kibira nga atudde ku dduuka lye laba Museveni amuteereddewo zikajegere zimwetooloola ng'olwokuba yagobye ifirisi laba ebimotoka bya polisi singa bwe mujjumbira okuyiwa amajjago bwe mujjumbira n'okugaba services n'okuwuliriza kubanga kino ekizibu ekiro is about listening sikozesa maanyi bw'omukulu akuŋŋaanya omusolo guno omanye eggwanga lino gye yava bakamwongera ekisanja mwami musingizi eggwanga lino okimanyiko nti Uganda in 1962 had the largest economy in East Africa. Obadde wali okisomyeko ekyo. By 1962 Uganda had the largest economy in East Africa. Where did it go? Ate nga mukyali mu kusaaga embeera ekyeyongera okuba embi. Bw'olaba empologoma ziri eno zikaaba we tufa oba oli ngabi oba oli namundagi oba oli ndiga gwate olina kukaaba nnyo nga tekinnakutuukako kubanga bano abasajja tebalina gwe baawula nammwe obugologoosi bwabwe bubakolera manyi mutulaba obugologoosi bubakozesa mu diiruzi zaabwe namukine mukulitendinga nti bizinesi ezammwe nammwe era kigenda kubatuukako kati ffe kyetusaba ngaababaka ba palamenti oba ngaabakulembeze these people should be listened to. Tetwaliwo nsonga lwaki tubalinda Friday Museveni alibadde atuuza olunaku lwa with immediate effect nasooka sinkana ab'omu CBD then n'agenda nga basinkana regional n'ogenda obasisinkanye baminisita ba Museveni gyo basinkanya abasuuza Matiya Kasaija Aruna Kasolo tomalaako uuzo yange minisita wa Museveni kyalina amaanyi era ayogere ki nabo babeera igwe balinda wali eri minisita wa Museveni golaba addukira ku mutabani era abasuubuzi bavudde nga twogedde abakasiita bavudde nga twogedde Naruna Kasolo abaddeyo Matiya Kasaija abaddeyo Kasolo bwabeera kyuma ku ggaali kitundu ku ggaali aliko nga bolaba olukoba ku ggaali olukoba olwaba ku ggaali balusumululako eggaali nesigala ngaetambula balusuula eri tosiraga nti nguze eggaali yange yiino n'olukoba lutaddeko olukoba is optional kakati tosobola kuba mu Kasolo yayogedde ki Matiya Kasaija ayogere ki era ajja kujjaawo akuteeka mu mboozibozi ensi eno efugibwa omusajja omu buli kimu yakitegeera Matiya Kasaija alirete to Mr. Museveni to make a sounding decision nti egende mu maaso kirina kulinda oli yennyini Senkagale yabagamba yafuga buli kimu yakitegeera era gwe omusuubuzi gwe bateeka mu biboozibozi mbusimanyi genda osisinkana abakulembeze bakasiita abakasiita resolve size basobola okubakolera kubanga nabo bwe batuuka wali ew'omusajja mu kifo ky'okuyimirirawo nti owaaye n'ensi ekyali yaffe otuwuli oba wagiwamba bwafuuka bwakabaka bwo buli oba yigwe ng'abawa obukopo bw'amata wali n'okubatunyumiza ebitalotalo bye yayitamu ng'oli waliwo yamutuma atulwanirire ng'abateekaawo bajjawo bobumundumundu bebakookinga awo nga babawa gundi waabwe padiemu waabwe internal padiemu waabwe nga bendireeka munaabo basobola okudiscussinga anything ne bagamba omusajja nti tukusuuzizza bye biveewo kubanga singa obadde omukulembeze ali serious
bali badde bagamba nti olw'okuba nti eggwanga lifiirwa buli lunaku. Do you know how much billions we lose every minute, every day, every hour zetumisinga nga abasuubuzi batudde? Oli yali badde agamba yes, oba abasuubuzi muli batuufu oba muli bakyamu, olw'okuba mugenzo mukwekalakasa tukisuspendinze with immediate effect ekya IFRIS, then tuddemu tukitunuulire as you are working. Na muli ku maduuka mukola tukitunuulire. Was Uganda working nga IFRIS teriiwo ebaddewo eringa ekola yetandise 2019 eno okieffectinga but not even more than 3 days or 4 days. Kakati Uganda ebadde teriiwo nga tebannakiteeka mu force nga bwe bakikoze, ebaddewo okisuspendinga n'ogamba tukisuspendinze tuddeyo code system yaffe tugende nga tukibasomesa. Nze nakubuulirako wano ebintu ebisinga bigenda kusomesebwa. Kankuwa ekyokulabirako ewaffe Nakaseke amasannyalaze nga gajja bajjajjaffe batugamba mbu babali bababuulidde mu buli waita waya z'amasannyalaze abasajja tebazaala baana bafuuka bagumba n'abakazi. Mbwere emmere batejja kubalawo, mbwe ettaka lyonna lifa buli waita waya z'amasannyalaze, omukazi abatajja kuzaala baana n'omusajja atajja kuzaala baana. Badwiza ne basomesa nti no, ebyo bikyamu ebyokugamba mu amasannyalaze bwe gayita. Kati ewaffe obeera mu kyalo Nakaseke amasannyalaze ge baali bataagala ne gavaako buli oba naye gakomawo ssaawa mmeka. Kakati nabino ebya IFRIS system. It's just an electronic way of kusoloza emisolo. Electronic system of receipting. Kati kimwe abadde magaye nti tugenda ku digital era. Digitally. Trading digitally. Nenottakenda wano ojeyo mundu ndoza Museveni ne bazzukulu we akaana bwe kasimula ku meeza jja mundu mu kifo ky'okagamba lwaki oyasimulya wano okumpi n'emmere yange ajja kajegereze nazi. Naye mwami Museveni omudde munayizinga nnyo. Buli kimu balowoleza mu mundu. Omusuubuzi omugirayo oti emundu ezo ze ndaba mu kibuga. Baliwo golaba gwe bakuba omusuubuzi gwako. Kuli kwadde kutangira beekalakaasa abokya ebipiira muboonoona enguudo za gavumenti. Naffe tetukkiriza muntu ayinoona luguudo era obadde otulaba nga tusensitizinga abantu nti ekkuba eryo erikolebwa Syria Museveni, Syria Katumba Wamala Jeno, ekkuba erikolebwa lya Uganda. These are human beings. Time will come and they will go where they came from. Nga boolaba Bobote bwe bagenda bali mu nsiko zaabwe Akokolo baamini baani bonna naba n'ekiseera kijja tuuka. So kati gwabayo kyekkuba oba omala biseera byo. It is a taxpayers money gw'oba olina odisasulira. Era bw'olyokya nga balina okuddamu okulikola era bajjayo sente za mu treasury ezaalikoze ebirala. Kati ffe kyetugamba bano nti tomala budde bwo kuli wamagye mu kibuga, poliisi, gamba bugambi basuubuzi nti tukiwumuzaamu tukisuspendinze ekyo kyokka kibamala. That's enough. Tolina kulaga nti oli wa kitalo nnyo bonna ne babavunnamira bambi kuba kati eggwanga lyonna mulyavuwaziza buli muntu alina kubavunnamira famire zammwe okunoonyaako okulya abalala bajja ne babeegulako ne bakola kubanga mukimanyi kye mwajja nakyo to destroy everything called Ugandan. Everything called Ugandan. That's your motive okugidestroyinga. Naye nze naalibadde nsubira mukulembeze yenna bw'olaba ekinyigiriza bannansi nkugambye nti do you know how many billions we lose every minute as a country because of the strike? Do you know how many billions we lose as a country every hour? Do you know how many billions we lose as a country every day as a country because of the strike? Kateti wali badotula wansi ne mukakana mwere mwesukurumya muri bacha no kakana. No gamba have suspended this. Let me listen to these people gradually. If it is to be implemented, let it be implemented gradually. Okugamba nti ba minister simanyi basisinkanye minister ya womusoro minister gwataddeko IFRIS nete kyandibadde kibi kuba minister gwawendo kwa IFRIS mugwange gunjufu Museveni ng'omukulembeze yandibadde akola mu system through systems. Yes. But we have systems. The systems are all broken. We have now individuals nga kati walabanga Kayihura yali police era omusajja watono awumudde bagenda okumuteeka mu kintu ndowooza era naawe badde tomufiiringa ndi IGP kubanga Kayihura had destroyed the police and made himself the police. The words of Kayihura were enough era nga supersedinga systems words
kati ne Museveni system zone yazita akola ye n'abantu be n'alonda bano n'alonda bali namwe parliament ne mbanga temukyakolo kuba bufuzi tebabawulira kati nakugambye nti nalemewo okuzaala mu mukazi w'omwana yekwasa parliament ndi parliament ene tulemesedde okuzaala omwana waffe n'omubuuza ati ate ekwataganya ne mukazi wo everyone is castigating parliament demonizing parliament nkugambye ate parliament egirawo kubanga fe mu parliament baleta petition ya mu parliament limbaka parliament si kizimbe kiri kye mulaba era tusobola n'okugamba tugenze ku nyanja parliament gyeberi netuga parliament tukugambye suspend receipting then you implement it gradually after sensitization of traders with immediate effect. Suspend it. Negombuuli abo omukulu ali eri asisinkana balwa mafosa president of South Africa lwa mafosa yanze tukolera kiwano nga naye eri South Africa embere kubya peace and security which peace nga abewo bali mu kwekalakasa which peace Africa ombuli ya Africa nge wafe embera mbi boba tolidde mmero soka kulowooza kwa Africa Museveni tusaba tubeere n'obwongo obugazi abasuubuzi batudde wali ku maduuka ngo babulira bya Africa byagenda okulya Owai Africa yegenda okuleta school fees ye katale omusubuzi mwasu katale nkugambye omusubuzi akugamba nti suspension of electronic systems gwomubulira bya Africa bye bikebe byomubulira obudde buno kakati okwo kwe tuyita okwebuzabuza kati kiringa bolaba bana Uganda abali ku ma TV gabwe abali mu kukabira bano abe Gaza. Yes, Gaza, there is a problem in Gaza, but what about here in Uganda? Abana banupo balaba ababatwala mu military court martial. Ne baba kuba nawo mu maaso gamwe nga mulaba. Ne baba walula mu maaso gamwe. Ne musigala nga muzinze emikono ngeri wojjolo. Osasira be Gaza gwo omwana wa nupo gwe batwala wali mu military court martial wakisigo sokerako. Kakati na luno olutalo oluliwo. Era wano jja kubasanga nga bali mu bibozi byabwe. Ebya Iran okulumba Israeli bali kumaduka Iran ekoze byo okulumba Israeli nga tanatunuulira wano nti this is the Iran and Israel where you are musajja akulumbye jjo byako kawogoko ate bote bakyafaayo kubanga obugagga bwe balina buyitirivu okuŋŋaanya obugagga from 1986 up to now nga buli kyaggwanga kyonna kigenze banansi bonna babasuffocatinze abayogera nga tebakyasobola kwogera abalimu olungu bangu babonna baba compromisinze abalala bonna babateeka mu bikomera ne babanyigiriza bagenda okwekanga nga basurrendarinze because they have no rights. Nosanga banansi nga balinga be bagwira ate abagwira balinga banansi obadde okimanyi tulinawo kati n'abatembeyi foreigners nga bakola gwa butembeyi obulimu obwalikoleddwa nga banansi bamufuna mpola kati abagwira bajja wano nga abatembe ne batandika okubukola abagwira ne bajja wano ne muwa tax holidays ne muwa ettaka lya bwerere ate the same time ne mubongera ne sente z'abanansi abali obitugenza okwekanga ng'ebbanja lye babanja Uganda omwana aliwo n'omuzukulu w'oyo n'omuzukulu w'omuzukulu nabo babanjibwa obadde okimanyi ekyo nalabye minisita Henry Musasizi ng'agamba nti mwe mukaaba nti twewola nnyo katukendeeze ku kwewola ennyo sente tuzijje wano nze ntuula mu finance committee gya reportinga nange ndi mubaka munene yo talina makulu oyo baliwo okuba omanyi ababeera mu lubiri okuba obugomo okusanyusa kabaka newekiteetaagisa nga nkugamba otera okubeerako mu lubiri lwa kabaka waliyo ng'omulimu gw'abasajja kuba ngoma newekiteetaagisa kuba ngoma kumakya kuba ngoma be baminisita baffe bano obuze ngoma okuba yaki nkubira Ssaabasajja Kabaka ngoma nakuba n'obuuza nti gwe ngoma buli kaseera oba ogikuba nti okuba oli mu lubiri kakati bebo baminisita be tulina buli kaseera kuba ngoma Museveni abeewo he will never think outside the box nti Museveni one time go naye atulekedde ensi efaanana etya eno yonna gye yeewoze sente empitivu ebyobugagga by'eggwanga byatatunze kati abiguzizza basimanyi abachina bali mu kugabana wano ttaka n'owulira ebyalo eyo ŋŋola yonna basenda byalo na byalo n'owulira ebizinga byonna abantu babagobyeyo eno yonna ettaka abantu babagoba yonna kati munansi n'asigalira wali nga bamusuffocatinze bamutadde mu bwavu buli munansi Ripoti yaze buli munansi 70% banansi bali ku loans 75% 75% nsi yawanga banansi bali ku loans
abantu ebitundu 75 aye muna ali ataidi luzungu aidi olukobo olusoga abantu ebitundu 75 baliwo ku loni cheki kwewola buli munansi ate twewola kubano mwe mwali mukitegedde nti ne bamanerenda bonna boogera olulimi lumu mu ggwanga countrywide eyo lipooti yonjirina era bw'oliba ojagala nigikuwaako naye yakyama kuba ayinza okukusalako obulago yakyama era oli agikwate kati gwe nkubuulidde nti newa papa Vatican ebyama babibbayo nkugambye waliwo senkulu wano yateekawo ttiimu ye bonna boogera olulimi olu bamanerenders mu ggwanga. They are in the east, they are in the west, they are in the central, they are everywhere. Bonna babajjamu sente ne musarendalinga properties zamwe ne musarendalinga everything. At some time you even surrender your wives because of loans. Nova wayo waddeyo mukyala tumaliza abasuubuzi batunudde bwe bati abasuubuzi tubasasiddeko ebiro byetaaga ffenna tukwasaganyize wamu. Temuddayo kuleeta malala kwatanga bifaananyi nga muli eyo muzikalina zammwe mwakeedi zammwe nga tuyitawo. Join us. We are not your enemies. We are your comrades. Ffe temuddayo na kutuyita mbu onalebo tuyita oti onalebo mu biro bino ebiro biriko onalebo bino tebiriko onalebo just Lutamaguzi bwe mpita buyisi comrade bwoba erinnya lyali lya Lutamaguzi olimanyi kolomi comrade comrade member oitewo. They are no honors at this time. Omusajja bwaba kuyitako muyite erinnya lye kikutegeera gundi ekwekozi gwani kubanga bwompita omanyi kye bayita excellence kyekitegeeza mu Lungereza abamusukkulumu nnyo fountain of honor. Ekitiibwa kwe kitandikira ku oyo kitandikira ku bano bano abeeze eggwanga lino bano abeeze eggwanga nti ne kawulidde nti evvu kulwokutanotosuubira mwami Museveni kulangirira nti ifrisi why Friday why not now ye yagambye Friday why Friday nti bagira bakola lwaki Friday katati kye tubagamba nti bano beeyita ba kitalo why Friday why not now okimanyi nti waliwo omusuubuzi asurviving on daily basis nga kyakolawo kyalya bw'aba takoze tajja kulya mmere kati basiibula abasuubuzi kati gye tubagamba abasuubuzi embeera gye tuli mu si ya bulijjo aye bana nkobe mu Lusoga nkobe Luganda nkobe Lungereza koba lwoyenda sebo bantu baife mwenda tubatolemu amadookoli mubone ekiriwo essaawa dino obudde buno buli muntu feesi ye yalibadde eri taafu nnyo and stop calling us honorables in this harsh environment. Call us our names or if you can't call us comrades because eno embeera gye tulimu tekyetaaga kwesukulumyako wesukulumyako ani mu mbeera ero gye tulimu abantu tebalina kyakulya infrastructure zaafa amalwaliro temukyali ddagala babalemesezza ebyokulunda babalemesezza ebyokulima n'olunda akateeko ne bakakima ekiro naye nga bakayisiza ku poliisi ngwebyo tosobola kubimanya n'olwekyo sebo nga ngenda tutuula ku makya nze njagala kino kisabadde Right Honorable Speaker Anita Amongo and your parliament abasuubuzi bano minisita bagobe nkusaba Right Honorable Speaker Anita Amongo oli bakakusaliremu ba minister bagobe report tebazeeta ku floor ya parliament. Let them first meet the concerned people traders. It's not about this issue is not about parliament. Parliament egenda okuteesa ku bintu nga bimaze okukanyizibwako n'abasuubuzi the affected people. Tosobola kutandikira waggulu ate ng'okka wansi. Chronological orders zigamba you start from the bottom to the top, not from the top to the bottom. Kati ojja mu parliament oleete ebisolosolo ebyo byoleeta tubitaiseko abantu bogenda okubiteekako baba babitegedde kubanga ffe tulowooleza mu civil society. You first sensitize people gradually. Era sebo kino njagala kigamba toddayo kuyita mubaka wa parliament honorable mu budde buno. The days are not honored. The days are not full of honors. Omanyi ekigambo honorable kye kitegeeza? Era motion girete. Omanyi ekigambo honorable kye kitegeeza mu Luganda? Omuntu ow'ekitiibwa ennyo. Ow'ekitiibwa mu ki?
mu byonna muki munfuna muyambala muyogera Museveni bw'abalaba mwagamba Uganda etandise omuwoomera Museveni bw'abalaba mwe mu budde buno ng'oyita honorable muki mukitiibwa muki wano waliwo ekitiibwa ng'olaba bannansi bwe batwala misane bakuba emiggo wali eri ku bikooti maaso ati wa bulijjo kyembeera nkugamba yakyuse embeera yakyuse kati gwotandika otya okuŋŋamba mbu siri wa bulijjo n'olwekyo ssebo nga tugenda twagala okukubira abantu baffe omulanga ndi shadow minister w'ebyettaka I want to give you my number. Most of the Fridays to receiving a petitions mu parliament kati waliwo petition y'omusajja eyo ekamuli erimu ababede beeyo abaagala okubba ettaka Fridays to receiving a petitions mu gundi yaffe kankwesimu tonkubira simu yange mbukuza basikulu fees biki is about land related matters nakadde wedduuka lyange nange mpaayo simanyi honorable mpaayo mutabani waali wano kufiyo ayagala fees n'omubuuza namukuzaalira mu ddyo otandika okumuta mutabani wa ntaddewo engenda kuwa enamba yange ng'ekwata ku byattaka twagala kwebaza abadde batulaba wano ndabyewo honorable Sekasi webale kutulaba Vincent Serugo Sekasi ewe katikamu sekagamba Sekasi katikamu Vincent Serugo webale kutulaba mukulu Evans Eyibanda enamba yange eri 0757 69 4754 0757 69 4754 sebo ndabirako ku mukulu balyeko bagende ku mitwalo 82 n'abalala nga bagenda balinyisibwa amada kati nze ngatula ku finance committee mu parliament tubadde nga tulwanirira twagala kulaba welfare abasirikale ng'eterera abasirikale nga bafuna ku kasente kubanga soldiers also have families like we other people in the society of Uganda. So bwe ndaba mu musirikale omwadde kasente oba wa maje oba wa polisi kinsanyusa era naye agenda ku mulimu nga ddala muggumivu so bireme kukoma ku lupapula kubanga omulundi guli proposal twali tugirese mu parliament newaabo abakulu abagifutyanka nti abasirikale bagira bafuna obusente butonotono naye kinsanyusa nti omuwendo gw'abasirikale tetulina munene ndowooza tetuweza n'abasirikale 800 tebawera n'aba polisi kyekimu abo abasirikale tubasobola obamaintaininga ne tubazimbira ennyumba ennungi ne bafuna amazzi ga bwereere bano tuli ku bajaasi tuli ku bapolisi I'm talking about all officers in uniform oba oli wa maje oba oli wa polisi oba oli wa prison naye prison saagirabyeko ku nanka zaffe aba prison nabo mubawe ssente yadde bayisa bubi abantu mubawe ssente nabo ekyokuyisa bimujja kiraba oluvannyuma naffe mutuyisa bikabe b'amagye kabe ba polisi nalwewayo bye mukola abaana banu ku court martial naye ffe ng'abakulembeze you will see you deserve better payments. Enjawulo waliwo Uganda Police Force, Uganda People's Defence Force, eri bagiyita Uganda Prison Service. Ndoza prison service yeriwo ku bulungi bwansi ensonga lwaki yo teriko force era teri agifaako but you should also think about those guys in prison service. Njagala kulisaayo nnyo kyensembyayo se mukama wange abantu baffe ababadde court martial Makindye era ne tusaba mukulu Museveni ne banno mwekube mu kifuba abaana bano abali mu kulangibwa obwemage abali mu kutwalibwa mu bikooti by'amagye nammwe kiyinza obbatuukako gye bujja buno gye bujja buziba ne bujja ne buziba kiyinza obbatuukako bano abaana be mutulugunya ne mubasiba mu bikooti ebyo kyekimu n'abasiraamu lwenalabanga mubonyabonya abasiraamu nga lwewabeera akaliwo musooka kuyola abasiraamu Abudulu yagenda Isima n'agenda kati muli ku baana ba Nuupu mutulugunya mubawalula mu makooti balamu yakiyingiddemu nti basimulekere balamu ali ku byafuzi bye oyo aleese ebifulu bye mu palamenti kakati bwe tulaba ba senior citizens basajja mwe nga mukaddiye mulina abazzukulu mulina abaana ne mutulugunya bannansi tani eyinza okutuuka ng'enkeera muzzukulu nga simba muli mu buyinza kuba mu obuzibu bwe mulina mugenda ne mulowooza nti obuyinza mugenda mubeera mu lubeerera tide waliwo kye bayita tide of time
ekyuka enkeera ne bakwata muzzukulu wo nga bwe muyisa abaana abo ne mubatemula ne mubakuba ne mulaga amaanyi ne mujjayo emundu ez'akajegereza omuntalo ne mwetala ne mulaga basebo mwawamba eggwanga lino naye ffe tubeera eno nga tubalengera newakubadde ndi mubaka wa parliament. There are so many people who have pain over those tortures zemukola ku bannansi kubanga bannansi bano ekisinga okutusanyusa nti waliwo kooti z'amateeka. Lwaki temubatwala mu civil courts ne mubatwala mu court martial? Musimayo namwe mwagala kulaga b'amaanyi, musimanyi bano bajje beetonde tubasonyiwe. Beetonda kuki? Freedoms zaabwe ziriko negotiation ebyo mubirinde obiseera byammwe nga bituuse nga mumaze okugenda oba mufudde oba bazzukulu bammwe tebagenda okunegotiatingira freedoms zaabwe. Nalabye omulamuzi Freeman General Court Martial ng'aga nti yandibadde abawabbe bone tebeekakasa wa gye babeera. Kakati ebyo era alina okubyogera. We don't care bweyogera ebyo nti toweeka. Do you think Uganda will end with Museveni's regime? Do you think Uganda will end tomorrow? So fe bitukwase ennaku ne tuva mu kwatibwa ennaku ne tukwatibwa ensonyi nga tulaba bannaffe mu civilized society, bannaffe betwali badde tulowooza mu 21st century kubanga kateri ayingira bitongole byakwerinda nga tosomyeko nga mulaba ebitwetolodde ku mulirwane Congo, embeera eriyo, embeera eri e Rwanda, embeera eruddawa ne mukuumira bannansi ku bunkenke. Family zamwe muziprotectinga mbu n'emmundu zino ez'enjegere mulaba muli seefu eggwanga lyonna mulituddeko. Kati nze nalibadde sivaayo nnyo naye ekituluma abaana abo okubeera mu makomera abattibwa ne battibwa, abatulugunyizibwa ne batulugunyizibwa, ababuzibwawo ne babuzibwawo. Nze nalibadde nsuubira nti mukulu Museveni nga bwe waddidde mutabani wo n'omufuula wali Commander in Chief CDF mwali badde mwekuba mu kifuba eggwanga lino zibu bweri nga mwagala okukola ekyo kye mwali badde mukola kate mukyasobola kikola. Eddoboozi lya Parliament eryawamu ku kino lyalagawa eddoboozi bwe liri kuky'abaana abo kubanga these are not Nigerians, these are not Britons, these are Ugandans, very innocent Ugandans. They are being persecuted because they supported His Excellency Kyagulanyi during the last elections. They are being persecuted because of politics, nothing else. Tebabbangako nti mwabasanga mu bubbi, tebatemulanga ku muntu, n'abamu baba persecutinga mbu babasanga n'obukofiira obumyufu mbu n'engoye emmyufu mbu babalaba baba batya balowooza basirikale. Maybe naye nze nsuubira nga nze Munnayuganda ensigo zino ze musize zirina okubagoberera. Ndaba mulaba muli bakitalo nnyo, mwefuula bakabaka bakatonda ba Uganda, obugagga bwonna mu bukukumbye bwammwe ne freedoms, kubanga freedoms zino they are not negotiated for, they are inherent rights. Freedoms zaffe zino tusobola kudda eri mbu abantu mukeere mu State House mugendeewo omuntu omu ne famire ye abafuga eggwanga mumufukamire mbu sebo tukusaba tubeere balamu, sebo tukusaba tubeere mu maka gaffe, sebo tukusaba tutambule. Please, ndi mubaka wa Parliament, but that's nothing to me. Tukusaba Museveni ne mutabani wo bwe mufuga eggwanga ne famire yo, release those innocent people. Musobola okulaba nti muli bakitalo, abamu mulwana, abalala mulina obubondo bwammwe gye muveeyo mwe mulowooza nti mwajja kusuffocatinga abalala mubakuumire mu makomera batugibwe babuzibwewo. Ekyo nkibasaba ng'omukulembeze bakuwulira oba muwuliriza oba temulya. I don't care but as long as you hear, waliwo listening here, as long as you hear, one day at a certain time you regret those actions you don't, Ugandans. Kati nye kyensembyayo njagala kuyozaayoza, nalabye olunaku lwajja ku kitebe kya NUP. Wanirira kutereeza ggwanga lyaffe si bifo ebyo mubibuulire nga abakulembeze abajja bonna temubakwatirwako nsonyi.
kubanga ffe tubadde nga tubabuulirawo lunyenze sitera kweka era nze nina bannabyafuzi bano bannaddibanga sina nnyo nabo mikwano bano abajja nti simanyi genda oleete politics ono okusanyusa nkubuulirawo reality nti please kati akaseera ke tulimu si ka bulijjo akaseera ke tulimu tufokasinze kununula ggwanga si kulwanirira bifo akaseera ke tulimu si kakukola madiiru akaseera ke tulimu kakulaba eggwanga lino tulijja tutya we tuli kubanga kati we tuli mu state of kwagamaya abaasoma tebamanyi kiddako bannaddiini tebamanyi kiddako abakulembeze tebamanyi kiddako ab'omu byalo tebamanyi kiddako ab'omu bibuga tebamanyi kiddako ab'amawulire nabo bageesinga wano ne bagamba nabo ate basomako mu mpapula z'amawulire nabo ne bagamba basomyeko ne babuuza ani yagasase nti gano gakibiramu naye yagaleese wano ne bagabasuulya kakati tuli mu state of kwagamaya muli munansi wooli be very vigilant tewakyaliwo alumirirwa mune except a few kati mwe abakulembeze abalala bwe muba muzze okwegatta ku bannammwe come with the purpose temujja ebyo nti tuzze ku lwa bifo temujja ebyo nti tuzze simanyi kubaliza wano kuba tubadde n'abakulembeze bangi era omulundi gumu n'abagamba president Kyagulanyi originally wali eri nga abantu nupo etandika ne mugamba nti abantu bangi bagenda kujja olw'ebifo but with the time bagenda kufuuka hindering blocks ku changes zaffe zetwetaaga era olinga abirabyeko era mbirabyeko I've witnessed them ate nze nembeera open gye bali ne mbabuulira nti there is something wrong here tubabye tutya engeri gye tukitereezaamu tokwatibwa nsonyi kugamba ku bantu abo oli ne bw'aba kusinga ebitabo bikoma mu maka ge oli ne bw'aba kusinga political experience ebyo experience ekoma mu maka ge ne muba mukiririzaamu oli ne bw'aba nga wakitalo nnyo obeera wakitalo mu famire yo n'abantu baba bakukirizaamu as long as you come to serve this country mwena mulina okuba the same level ne mwawukanyako mirimu gye mugenda kukola mu political party oba ku lw'eggwanga lyaffe sebo nsonyiwamu mbadde mpitiddeko eyo guyingira ddi kakati nze nkyali ffe obudde bwaffe tebunaba kutuuka enkumbi yo kyagirina ku mabega etteeka ligamba meeyi nti olina okukyusa ekibiina ky'ebyobufuzi currently yes next year kati currently ekiriwo ffenna tufokasinze kulaba tuva tutya mu ddubi tuli mu mbeera etabeerangawo ebyenfuna by'eggwanga biriko kikuba mukono ebyobufuzi gwe asangwa yatemulwa agenda okulira nti ono yafiiridde mu kinaabiro omusirikale omunene nnyo nga Kiggunu nti yafudde mu kinaabiro mbw ate yafudde masannyalaze ogenda okulira abaana abato babawamba bonna bajjudde mu bikomerakomera eyo abamu tebaddangayo kulirwa ogenda okulira ku nnyanja amasisi gavuga abavubi bonna babagobayo ogenda okulira ebyalo babiwamba enkya n'eggulo kyalo kyegindi bakitutte ettaka balitutte ogenda okulira buli kiri mu ggwanga kyonna kitundiddwa abanene babigabanye ne famire zaabwe ogenda okulira nti ebbanja lye tulina nga Uganda teribeerangawo tetumanyi nawe tugenda disustaininga ogenda okulira nti discussion ezaali badde nti tukoze tutya welfare y'abannayuganda bonna ogenda okulira nga abantu beeroozaako nga ba individuals so kakati embeera gye tulimu si ya bulijjo ne fokasi zaffe ne lenzi zaffe tulina okuzifokasinga mu mbeera nga tumanyi nti no bye tudiringa nabyo si bya bulijjo kati ebinakasike bamaduuka bagagudde ya tebagudde abamu nga bomanyi nti bannayuganda abasinga bali ku mmere ya leero survival bo bakidima abamu balina obuduukaduuka abo nabo bali affected eggwanga lyonna ebyobusuubuzi nze nasoma byanfuna era tubadde nga tugamba bannaffe nti mwagadde nnyo ssente bannansi teri agaana kuwa musolera naffe tuba encouraging okuwa omusolo naye munansi kirungi naawe omusolo ngaalaba byegukola omuntu naawe omusolo amakubo gonna gaafa tewali mu kitundu kya ggwanga wali mu makubo malungi omuntu naawe omusolo malwaliro teri ddagala n'otuuka mu ddwaliro naye nga teri ddagala omuntu naawe omusolo ng'abasawo basasulwa bubi abasomesa basasulwa bubi abasirikale basasulwa bubi omuntu naawe omusolo amasannyalaze agetujja wano mu nnyanja z'ewaffe wano mu migga gy'ewaffe wano nga gali waggulu nnyo nga bannansi tebasobola kugaafodinga omuntu naawe omusolo ddala nga teraba lwaki nsonga yakwa musolo but still tuba encouraginga they should pay taxes era tubadde nga tugamba abakulu bano nze ntula ku finance committee ng'omusolo gwonna tona guintroducinga mu basuubuzi
mu parliament okuguleeta eno mu committee oba ya finance oba oguleeta mu committee ya budget naddala ene wa finance gye gituukira sooka ogende ku ba stakeholders oba involving obasomese obagambe nti yes waliwo omusolo gwe tuleese omupya bwe guti ne effect yagwe egenda kubeera bweti mu Lungereza bakozesa gye bayita SWOT analysis, the strengths of the tax, the weakness of the tax, opportunity of the tax, the threats of the tax. Ezo zobo introduce kati omala okubasomesa n'olaba oba if it is applicable. Every tax yonna gye baba introduces, they introduce it gradually. Mpola taxation system ziba introduced gradually tokera ntya era tulese wano daffe olina okuguwa tufa naawe uleta enjegereze mundu nalabye ekibuga kyonna bakyetolooza n'enjegereze mundu ngera omuntu yenna twalisa alowooza wano waliwo olutalo. Please ebiseera byammwe ebyentale ebyokulowolesa ng'okozesa amaanyi byakoma ebyokulooza nti buli kimu mujja kujjayo mundu ndowooza kati ne bwe muba mugenda okufumba emmere bawusigalo bamwe mubagirayo emundu zikajegere n'omuwerekera akuleetera emmere ku sowaani. This is where we are. Totally abnormal situation. Omusolo gwonna si mu by'okuweebwa naye bw'oleeta omusolo first involve stakeholders mugusomesa abantu mulabe effect zaagwo ze gulina mulabe threats zaagwo ze gulina mulabe opportunities ze guba gulese then at the end of the day mulabe how you start to implement it gradually. Uganda tegenda kusenguka egende Congo, Uganda tegenda kusenguka egende Brazil, Uganda siru Uganda era muba mulina okufokasinga ku bannansi nga muwuliriza nnyo kubanga ne bwe munagamba nti muli bakambwe wano ndaba mu byalo eyo bagukuŋŋaanya n'emmundu ne bateekako ku dduuka siiru mbukasiiro basanga okajjeeko ku dduuka lyo balirimu perishables nga baligaddewo buli lunaku bakubalira simanye emitwalo 5. Please, these are Ugandans. They deserve better. They deserve to be listened to. So honorable katomulemu katondola nebo tukomawo ndaba embera y'emisolo ya mirundi ebiri URA erimuko enkola ya IFRIS ebayambako kusoloza omusolo. IFRIS gye mukyaganya okwogera should be summarized. IFRIS stands for electronic. Yes. Eyo nkola si musolo. IFRIS si musolo. Nkola ebayambako okusoloza obulungi. E-receipting kwesa electronic receipting. Era nja kukibasomesako nze mu nsi ezimu gyembadde ndaba. Ogenda kibasonga tukomewo. It's not tax. IFRIS is not a new tax. It's a way of collecting taxes. Bwe tukomawo honorable ogenda kunyonyola ku nkola eyo. Kuba kati abantu ekibasumbuwa kya mirundi ebiri waliwo emisolo egiri mu kujja emipya eginatandika era nkugambye ntuula ku finance committee gw'omuntu omutuufu waliwo egyo emipya eginatera okujja singa munaaba mugiyisiza mu amendments zammwe naye kakati ekiriwo kakati ekiggaza amaduuka si gye emisolo emipya egijja wabula enkola ekuŋŋaanya emisolo. Bannaffe abalwana mu nsiko z'eruweero tebawa musolo, bakazi baabwe tebawa misolo, bagirlfriend baabwe tebawa misolo, n'abalina obukwate ku bagirlfriend baabwe ne bakazi baabwe bonna tebawa misolo. Era containers ziva e Mombasa ne zituuka wano nga zeezaabwe teziri monitored, zireeta nga bwe zaagala kyere. Kakati ne tubeerawo na problem endala ey'aba investors betwita fake investors. Ba investors bano bajja wano aba China basanga the same items ezitundibwa bannansi nabo ne batandika ozitunda ne bateeka wano betwita biwakashop byabwe oba byangoye ne bagenda ne bazireeta eri. Kati ate jjukira ba investors ba Museveni bano abasinga dizikwaka investors, they don't pay taxes. Babawa tax holidays. These tax holidays are political. Nina nze nja kunyonyola kubanga kugayintula ku finance committee twaliwo ze tukweringa. These tax holidays given to these so-called kwaka investors of Museveni are so political. Kakati bwe bamala okubaleeta bano bennyini ba fake investors abata paying taxes baweebwa tax holidays, they compete with these local people on the same items babagula from the same market. Kakati bano bagenda okwekanga olw'okuba bo be bawa omusolo
baki bawa musolo nga baviiramu awo naye kino tokinenyeza URA kakati anti nkyakikulaga URA is involved who exempts taxes si gavumenti anti kakati URA is part of government kati ye yali ereeseeko disigundi yayo complaint yayo mu palamenti negamba nti bano lwaki mubajjako omusolo kubanze njagala oŋŋambe essaawa za leero nti akati ono tawa musolo because of ABCD reasons naawe alina okugukuŋŋaanya nojja n'oteekayo reasons zo lwaki alina okugwa kakati zino problem zolaba zonna eziro zize zicropping up bannansi balaba baviiriddemu awo mu maduuka n'oli n'akeera okukola ng'akolera survival tebakyafuna ku magoba kati bakola just to pay rent n'okufuna obuntuntu obuliwo olemesezza gwe nga gavumenti olemesezza abantu mu kulima bw'omuntu bw'alima ebintu byakatale ne kabula gwe nga gavumenti olemesezza abantu mu kulunda kuba ennaku ezo nali ndeeta suggestion yange nti olw'okuba kati musaze buli kimu okikissaako omusolo nendeeta suggestion nti n'ente nazo tuziteekeko omusolo omuntu alunda ente ezisukka mu 5 why don't you pay taxes kireete mu palamenti anti kati twakireeta naye bakikkiriza omuntu alunda ente era nakyo njagala kinsistingako we missed this in our proposals someone rearing cattle more than 5 heads of cattle if you are rearing more than 5 heads of cattle why can't you pay taxes is it too late ukireeta anti kakati bali mu kintu kyabwe era bokireeta bakugamba order because you are now looking for taxes so to have order is it in order for honorable Tamaguzi to introduce a tax on cows era bakugamba no because they know why they say no kati olwaleero banatera kuleeta oxygen tax nti buli muntu assa w'omusolo oxygen tax wamuwulirako njamuwuliranga agenda kujja ku Museveni baleete beard tax nga buli alina ebirevu obuweerwa omusolo tulina abasajja abatasalako birevu byabwe abasiraamu gavumenti ereeta omusolo ku birevu oleete nti buliginanse tax nga buli mukazi ali olubuto oluweerwa omusolo kati ate kati olwolwegaano otyanga olubuto lulabika luli visible kakati because this government is full of people abatuulawo ne baddali mu bisenge byabwe nga sisimu zonna baazita ensonga lwaki tuli we tuli naye tudde ku ifris kuba kati yegaza amaduuka bino byonna byatandika gradually kuba ifris bagyintroducinga 2019 ne bawa abasuubuzi obudde beteeketeeke naye ate awo covid n'ayingiramu kakati wayingirawo what happened abantu bonna bizinesi zaggalawo nze nalinako bizinesi zange 5 naye saasigazawo neetya eza taxi ezange bizinesi omuntu zakolezako neza taxi nalirako baasi zali 9 nensigazaawo baasi emu zalagawa zagenda era nze wano mu gavumenti eno you cannot sustain any business okugjako ng'oli munaabwe oba bakukozesa oba ng'oli mubbi munaabwe ekyo nkikugamba kyange nga Lutamaguzi wano tosobola kusustainingawo ene business okujja ng'oli mubbi munaabwe oba nga bakukozesa n'okkiriza bakukozese bakuyisengamu ebintu oba nga obakolera diiru zaabwe endala you cannot sustain them either you surrender to them n'obagamba bakukozese oba nga mukola nabo kati nze mbadde nkugamba nti eno ifris oba e-receipting ikozesa nkola ya intaneti nga bwe mugirene yennaaka tewaliwo njawulo lwakuba nti ekizibu kyerina yo bw'omisinga okupeyinga no an item it more than doubles the fine kati bw'obanga item obadde olina gisasulira siringi nekukubisaamu kati bw'obanga item obadde olina gisasulira siringi ng'omusolo gwa siringi 1,000 kati bw'ogiralyo n'ekuzuula ekusasuza siringi 3,000 it more than doubles kakati ekyo ekizibu ekyo naye bano abali ku musolo z'omusolo tebafaayo yandibadde nnungi si nnungi it is normal naye baali badde bagisomesa abantu gradually nga bwolaba e Tanzania it is working in Dar es Salaam it is working in Dodoma how does it work
nti bagisomesa abantu ne ba ironinga out ebyo bye balaba threats nti how do we eliminate the double taxation the traders are complaining about kubanga abo bennyini ababeera mu system bamanyi how to do it nti wano kisobola okulipotinga naye kati wano buli kimu balowoleza mu maanyi mundu bagalewo leeta simanyi balakisi z'amagye zino zendaba zeetola naawe musirikale gwakutte ekimundu kyo ekiriko ebijegere oli awa gwe emmere gy'oli evaawe balwanirira mu welfare mu welfare naye babakutumye jjukira nti teri musirikale waliwo musirikale alina edduuka lye eryengatto wano oba ekyuma kye oba ekyesaati oba ekyuma ky'omuceere nga golinawo ekyuma kye eky'omuceere ffenna tugula ku basuubuzi bano tusooke tubawulirize. Museveni cannot tell us that is too busy to meet these traders. Kati njagala kubuulirako bino manyi bannamawulire abamu batemumanyi tubadde tugamba abantu nti ekonome yaffe eriko kikuba mukono taasulewo ekonome yaffe taasiibewo kyetuliko. Olaba minisita wa finance akeera kumakya every morning nakubira esima ba URA how much did you collect yesterday and time is coming nti omusala gw'aba civil servants nago tugenda kwewola mwewole. Look into your budget and see ordinary sentence tulinamu meke zigenda okukola ku infrastructures zaffe oba okuyamba abantu. At the same time Museveni creating new cities. The other day nasifudde nseko mukaaba cost of administration ziri too high naye kati new cities ezayisibwa they could hold kati ezo new cities nkwe ekyokulabirako olaba site nga Nakasongola ebadde n'ababaka bameka basatu kakati bwe bagisiza new city egenda kuba n'ababaka 6. Who's going to pay that? Ngoma yoga nayisayo nga n'ekitebe kya district bakizimbye anti nkugambye Museveni agenda kuyisa Ngoma nayo district naye badde n'ababaka basatu kati naye egenda kuba n'ababaka 6 naye badde n'omubaka omu kati bagenda kwongerako ababaka abalala basatu. Those are 4 people. One MP yabadde mu Ngoma kati bagifuula district kubanga balina mission zaabwe empanvu. Kati gwe munansaali eyo naddala mu ababongootereza abamu be bacompromisinze ne bu handouts abamu nga basajja bakulu ensi mwagita naye muli awo mutyo nga bwe mulaba mufaanana awo mutudde awo mufaanana anti usi nti tuli mu kati abaga esente za cities zino eza new constituencies nakugamba baleeta constituencies endala more than 34 empya. Who's going to pay that? Omusuubuzi oli awo omusolo yagenda okumiitinga ebyo kati bwagamba nti nomumpulirize at least once in a while waki tosobola kutuula nosinkana abasuubuzi bennyini si bakulembeze baabasuubuzi naye nosinkana abasuubuzi bennyini kubanga omusolo gwofuna togujja mu bakulembeze baabasuubuzi abo bemukompromisinga nti kibirango okulira abasuubuzi n'olwekyo jangu gwe onywe ku kacyayi k'amata bali baleke banywe ekyayi omukalu gwe n'onywa akacyayi k'amata n'oddayo ng'oyogera ludikyadikya. Kakati abasuubuzi bo baagala kusisinkana mu abafuga eggwanga si kusisinkana bakulembeze baabasuubuzi. These traders know the difference between their leaders and themselves. Oba mugenze Kololo oba mugenze mu kisaawe kyaffe Nakaseke oba mugenze mu kisaawe ky'Ejjinja Bugembe ng'ogenze nga head of state anti weewaayo buli kimu gw'okimanyi. Museveni amanye ebyobusuubuzi, Museveni amanye ebyobulimi, Museveni amanye ebyemmundu, Museveni amanye ebyokunyanja, Museveni amanye ebyenguudo era azwa kakati weeweeza omumba genda obasisinkane. Lakizali zizo naze mubeeramu kababe babaka ba parliament kababe ba minister kababe baani bonna. It is out of the taxpayers muba mulina okubawuliriza abo abasuubuzi and the largest taxpayers are the traders. Yeah. The largest taxpayers are the traders. Ng'ennaku ezo tubadde tukola analysis. Omanye ekitundu ekisinga okuvaamu omusolo gwa Uganda wano mu Uganda tungamba nti kikuuba wano ekitundu ekisinga okuvaamu omusolo gwa Uganda wano Buganda region. Buganda region yevaamu omusolo gwa Uganda 75%. Naye what have you done for Buganda, Mr. Museveni? I'm asking you. Look at the infrastructures. Walo gye bayita eno city gyezeeyo nga bazita metropolitan areas. Genda olabe n'okwatibwa ensonyi ennaku zino mbadde mpita wano Bukoto waliwo simanyi Kamwokya Bukoto ebikubo byonna byaffe Kololo
abasajja tugende ne twebuuza oba bano abasajja balina ensi gye batwala ssente zino nga bakeera ku makya ne bazikuŋŋanya ne bazivuga mu bimotoka endala ne zigendera mu nnyonyi kubanga neebuuza abasajja nga bakuŋŋanyiza ssente mwe mutuula ku accountability committees eziraba ssente gye zaayita kati nze waliwo wootunula n'ogoba omukululo n'okoma amba guno ziraba gye gukoma nga guliko emikwesese ffe waffe mu kyalo eyo waliwo gye bayita emikwesese gy'emmese olumu oyinza okugoba omukwesese gw'emmese ng'olaba kukwetamu ne gudda eno ne gudda eri ne gukubuzabuza abasajja nga basombye sente za Uganda n'owulira zonna ze twewola zaabwe ne mumala a full country, a sovereign country, an independent country, ne mumala almost 3 years without governor of a central bank, without governor of Bank of Uganda. Yechebekoleyo kati mwekubireko mu ngalo ababaka ba parliament kubanga mubiraba bwe muti finance committee namba temubanja governor olaba fabo mukama waffe yagamba olaba abamu e Yerusalemu babiraba bwe bati naye abali eyo emimbali abali eyo etabusiisi abali etabusiise amasanyalaze gye galabikako omulundi gumu mu mwezi mu wiiki mbeera mu kyalo ewaffe Nakaseke amasanyalaze omuyinza omuwiiki ogalabako emirundi ebiri olunaku ne balina mu road shading wano nakigoberera kubanga ndi shadow minister w'ebyettaka nena nentula ku committee ya natural resources nabuuza wali nti lwaki amasanyalaze tugafunako baliro ne baŋŋamba mbu waliwo bigenerator mbuno tebimala ebitransferring amasanyalaze ago mu bitundu ebyenjawulo mukati bagamba nti kati weerezaako wano amasanyalaze gabeeko ekitundu kino akaseera kano bwe ne bakugjaku noono ne bamuwa kyokka nga mulina ensi ekola n'amakubo ekkongo n'esasula 100% payment ku bacontractors naye ng'aba wano tebayambye kakati bwe mubeera mu nsi nga n'abantu abaguza gavumenti ebintu tebasasula n'abantu abawola gavumenti tebasasula muba muliikiriza state of kwagamaya the other day yesterday nabadde mu parliament nendaba minisita nga zze nga tumubuuza ntulirawo banka indigenous banks meka kubanga badde bagamba mubaagala kuyamba ku basuubuzi mbu babawole through indigenous banks netwagenza okwegamba bagamba musimanyi housing finance ne UDB Uganda Development Bank muje basobola okutubuuza nti bank newakubadde tugamba nti ekisajja kyamini kyali kifu nobode yali mubi naye basajja mmwe mwali basajja mwayagalizanga bannansi naye nobeera ku mulembe gw'abasajja bano nga buli kamu bakololeza ku kabbana katwalira kwamireza mwazudde nga tetulina banka zaffe ensomba byuma bagiyita batya mu luzungu zine message nsomba byuma political nsomba byuma naye ensomba byuma ogiyita otya mu luzungu ogamba nti bano bafuuse ensomba byuma ng'otera okulunzivunulira oluzungu olulungi political nsomba byuma political nsomba byuma ebba ejjiiko political nsomba byuma nebba ewuma political nsomba byuma nebba kijia box ky'emmotoka political nsomba byuma nebba side mirror y'emmotoka kakati bano abasajja we bali abantu batuulawo ne bagamba are we really Ugandans? Shall we ever get better from where we are? Kubanga buli wetugwetawo kyakulanya tugamba tubimukwase tubimukwasa obudde namwe bubakeeredde mulina okujja bubakeeredde oba mwagala obadde mwagala mulina okujja ku people power lwolitawo nobagamba nange omanyi mu biro biri Kyagulanyi alinga Nuwa ng'atandika Nuwa yatandika nabaga baseba amataba gajja abantu ne batandika kola eryato ly'ogwomanyi ono Nuwa nga tetumutegeera nabaga baseba amataba gajja Kyagulanyi agira mu kifaananyi kya Nuwa abamu temwamulaba nabaga mujjetwegadde abannabyafuzi mutulekefe tukola yenga mutulabize ebyobufuzi byammwe mugende mukole kati mugende mukole ne tubabuulira nti basebo amataba gajja bana abasajja tebalina mukwano gwabwe okugjako ne bw'obanga bo bakolera buno obugologosi bwe tulaba bubakolera bizinesi ya buli kimu oba oli kagologosi kayindi oba oli kagologosi kaddugavu oba oli kagologosi kazungu azilongazi ng'obakolera batuka ekiseera ne bakwekisipayalinga ne bagamba oyo kati akagologosi kano tulina okukakola ki okukajjamu fyuzi kagologosi bw'okajjamu fyuzi kagwa bugweri kati tobasindiikiriza baagala batula lutamaguzi waabwe ng'abalwanirira kakati nkugambye musuubuzi gwe toddayo kukola malala join us
it is free way. Nkugambe twabayitanga ko mujje bannange tewe kino bwe kituuse tetwali bwe kigenda kuleka ow'okunyanja akuba omulanga bagiyeyo amagye ow'okunguudo yatembe yanga naye tebakyamukize bamulaba mukwate mutwale ebizira ow'omukyalo yalimanga omuntu bwe nabunoonyeza akatale naye takyafuna akatale bo bennyini be balina obbigulako bo bennyini bakulyetingawo maketisi zaabwe n'otuuka obubugabuga obwali upcoming cities bwolaba nti bulina hope nga bwolaba Jinja. Jinja was a very big industrialized city. Nina Kaseke bweyina okubeera industrial city ewedde emirimu. Industrial city ya muntu sekinoomu oli yakolerayo bizinesi ze nzefuniramu waye era n'akulaba yakutwala empyagirako okimya ekiwano waliolabayo industrial city ey'omuntu sekinoomu. Kakati ffe ffenna bano abasajja tebasooka okusoma kubaabuwaza negolabe yalikoze kyalina okulaga munange ndeka noonya kawuko k'abaana leka tujjeoke tujjayo tweyongereyo leka tujjeoke tujje kakati olwaleero abasuubuzi badde nga banoonya akawuko k'abaana amaduuka maggale. Do you think Museveni cares with a lot of wealth he has collected from? He should be caring. That's all those kakati gwe mbule yagambye kubasisinkana lwakutaano lwaki sireero because this thing doesn't need you. You don't need to wait. It's very urgent. Abantu tebannamalayo na school fees. Agolowooza nti omusuubuzi oyo bw'anaabeera mu kwekalakaasa landlord anamusonyiwa renti omwezi guno oba mu lockdown teyamusonyiwa. Kyenkugamba nti lwaki babereetamu okubalaatamu nja kubalaba Friday. Anyway, Uganda, you deserve that kind of leadership. You deserve that kind of leadership. Muyige ng'obavuddemu nnyo abasuubuzi bo Abayisirayiri kubanga bagaananga okumanya ekituufu bavuga tukole kino bagenda okudda babumbabumba nnyana zaabwe bw'ateze n'ennyana ye Katonda affe yatujja emisiri. Musa agenza okwegayirira Katonda agenda okudda bw'ate bano bawasizza Abakaludaaya balina beeri mu kucakala abasuubuzi bazuukuse kikeerezi mugenza okuzuukuka sibalina lusobola kuba describinga mu basajja mmwe nga mwatukudaalira nga tutwala omusajja ono enjagi nga mutukwata firimu waggulu ku makalina gammwe mbwe okujakulanya ayiseewo mwatugaye tulimukwasizza kakati muvudde buno basebo ne banyabo embeera mugirabe tubadde nga tupulikinga gye tubagamba olw'embeera gye tuyitamu kubanga tukimanyi nti waliwo kumwakolerera emmere ya leero ng'olunaku lwatakola tajja kulya n'abeewaka tebajja kulya abalina bulooni nga zaayo buli lunaku zammwe nga everyday are supposed to service those loans. Tukimanyi nti abamu ku mmwe mulina okufuna akasente mulina bye mutannaba kubaliriza mubadde ne infrastructures zammwe ze muteeke ebbalibali kakati tulina wamu nammwe naye mutunuulire musajja wammwe abafuga ati wuuyo ateekateeka n'omutabani bw'akola bwakabaka wano besiba bamwe bambaza bitisaati bya kyenvu ne babatwala si basuubuzi mwebali munnange mwebali n'omusanga omusajja waliwo betuulye boogera ebibozibozi omukulu tumusaba abeerewo kubanga mwagambanga mutava ku maini kakati ku maini tannavaako yensonga lwaki muli we muli eno embeera gye tulimu sebo njagala kukubuulira teriiko luuza na wina ffenna tuluuzinga bw'obeera ku lyato oba ku nnyonyi ennyonyi bwetabuka gwali mu bizinesi kirasi n'ali mu ekonomi mwena mutandika okuba omulanga ennyonyi y'ebyobusuubuzi etakuse owe mu ekonomi ayingirira owa bizinesi kirasi na bizinesi kirasi akyamubuuza ti ekikuleeseemu bukati agamba kigwerawa banze nga liida tubadde tubagamba nti bano abasajja tebalina mukwano ebyobufuzi by'eggwanga byonna babyonoonye tetumanyi kiddako ebyobusuubuzi lero tetumanyi kiddako ebyobulimi byonna bikurambolize tetumanyi kiddako abantu tebasabirizanga naye olwaleero olutuuka mu kyalo olwo olukulaba nti kenkulabyeko sikyafudde n'omusajja omukulu alina emibiro kikyosuubira kye banajja mu lukiiko lwa Friday tewali kyebagenda kujjayo kubanga Museveni ali mu nsi ndala okwejalabya kwalimu okw'emmotoka 8 bano baminisita olowooza Museveni obuno obwavu abumanya lyabulabyeko